This one is yours. But before we go to the set, we need to pay tribute to one special person. Mosaic Radio. Guys, I just said Mosaic Radio. In a few words, is anybody singing if it wasn't for Mosaic Radio? After tonight, will you remember me? If I give you my love, will you remember me? Will you remember? Will you remember? We miss you so much, man. Pamekanga yakabya kumasiga. Pamekanga yakufunira omwami. Temulimba. This special, very special set goes out to my king, Moses. Musa Busali. Angambe, Tibotuli, Naewali. Does he miss us like we miss him? I believe so. Let's go. Thank you for the music. Nambati wendi nawe woli, nambati wendi nawe woli, nambati wendi nawe woli, nambati wendi nawe woli. Wali wensonga lwaji walujiwa, nsonga jemanyere mu kama ya kutondera. Owe wange, njogera bingi nnyo naye era tonyanugula. Ulira manye obana wangula. Kubanga numwa notulo sifuna. Kabalwa kuba mu mutima mulimu ekitawera. Kubanga numwa notulo sifuna. Kabalwa kuba mu mutima mulimu ekitawera wera. Sing with me, say. We miss you so much, man. I'm such a dream of we, so special, so special. Bali, oyekalondeka watu kejene bali, bati ya mwana tukula. Jagadde nsanukeko ne bannange bannayuganda bannafe abasobola obeera wano leero ne famire ya muganda waffe okumujjukira nze ne mukwatako nenzijjukira byonna bye yatukolera ffe ng'abawagizi ba music kuba siri muyimbi bwe nange ndi muwagizi era nze ate ekyanjawulo nnyo because nze ate nali sifaayo ku byandongo paka omusajja oyo ng'ayimbye nendyoka nfuna interest obulamu bumpi nnyo buno kitegeera naye ate ekinzamuko ku maanyi nti yadduka olugendo lwe yaludduka n'akola buli kimu kyasobola okulaba nti ajjukira nti tuli wano tukola ki tumwogerako ate beyayamba be bangi beyabeererawo be bangi either mu nnyimba oba mu ngeri yonna endala so kinzizaamu amaanyi ekyo nti luli bwolwo nange wali wabajjukira nga bwolaba engalo zino kwenkanankana naye tekikufuula nti gwe tolina ttaffaali lyotadde ki ku kintu ky'obadde okola wanjawulo okitegeera bwe ge mazima ag'ensi eno nti wanjawulo era omuntu yenna oba muyimbi munnange
lwaki akiwakanya alimba amazima agamanyi wanjawulo teyali nga ffe teyali muntu wa showbiz honestly yalimu ebijust kati ebisigadde bino byajjirako obugizi nti amaanyi gaali mangi so ne mubiraba naye amazima gali nti I think the man just cared about singing for the world okitegera so nze ŋŋamba nti okwagala kubaayo but gizinawa nekyatuzala waŋŋana naye munda muli aba akwagala okitegera nnyo yali mwana wange yali mukwano gwange yali buli kimu kubanga namulaba nga akyali mwana muto nnyo kujoininga Lion Island ne babeera awo ne badda mu good life n'afuukira ddala mwana mu famire era twali tumwagala nnyo teyali mubi gye tuli waddala abavubuka nti abavubuka mubeere beegendereza nnyo mu bulamu bwammwe kuba kati bw'otunula engeri gye yafa tetegeerekeka eyamoze tetegeerekeka n'abalala bangi abavubuka abagize eki abafudde bwe batyo naye abaana abo baatuvaako era kyembadde bwe bubaka bwe mbadde mpa maama mugambye maama teweekubagiza kubanga mukama yakwagala n'akuwa omwana oyo emyaka 3 n'omusobyo nze katonda n'ampa owange emyaka 2 n'omusobyo naye bw'ogenda okwefumiitiriza n'ogenda emulago n'ogenda ludda wano owulira amawulire g'owulira osanga abaana abafudde nga tebannaweza myaka 2 gumu millions and millions n'osanga bafudde nga tebannaweza myaka 10 millions and millions nga tannaweza myaka 2 millions and millions kakati nze katonda bwampa owange ne mulabako myaka 24 nkyebaliza katonda kubanga bangi nnyo tebasobodde kugira ki kubakulaba ku baana baabwe lwakuba olina okulaga abantu nti oli mugumu oba tewali kyakkola naye kituluma ate ne kiba kale ye moze baafunamu ku mukisa nti baamanya eyamutuusaako obuzibu neffe ekyaffe kyagaanira ddala era twakireka omuntu okufuna ssente mu myaka 22 23 24 25 n'ekitiibwa kye balina n'ettutumu lye balina ettutumu eryo terikontrolinga okontrolinga ssente kubanga abaana baffe bano bwe baba balamu bavumwa buli omu n'atalina ngatto mu kigere kalabi ne muzuulu bamuvumanga nnyo tekalya mmere kalabekona akakoze kaweddewo kakati bw'olaba nti ate kati yafa buli omu amwogerako birungi byerere yesi kirungi naye abantu tubasimenga nga bakyali balamu twebenga kubamalamu maanyi ate n'ebigambo ebyo bye bagamba abaana olumu bibaveerako okwekyawa omuntu yeekyawa n'agamba alaba nga takyali wa mugaso mu nsi olw'ebigambo ebimwogerwako ebitali bituufu n'anyoomebwa n'avoolebwa si kirungi kyamukisa mubi nti ekintu ebiragalalagala kyafuuka kyannono mu bavubuka babavubuka balowooza nti ajja kubeera popular ajja kubeera w'amaanyi asobola okukola kino asobola okukola kiri ng'amaze okulya ebiragalalagala ebyo ne batamanya nti obulamu bwabwe bagira ki bwe boonoona senaali bakubiriza ebiragalalagala ebyo tebirina kibyongera ku muntu okujjako ojjukira twebaza katonda nti yatusobozesa okubeera naye era we so happy to share life with him n'ebyobugagga bwe byonna byagabana naffe. Radio was a different person. Radio yakola ebintu bingi eri ffe ffenna ne bakwano be ne baganda be yatwagala nnyo man like yali muntu wanjawulo engeri gye yatutuukako ffenna ku mitima engeri gye yakyusa obulamu bw'abangi omukwano gw'abantu mungi gyali ate era nga kirungi okuba nti abantu bajjukirwa kubanga ffenna okujjukira tulina okuyiga okujjukira abalala baganda baffe naddala betujjukirako ebirungi obulungi bwabwe obunyonnyo nga radio era kyannaku nnyo katonda amummuza emirembe ne byamusobaka musaasire naffe ayongere otugumya naddala abo ab'okumpa ennyo ate notusingako gyali. There is a big dent permanently forever naddala ffe bakwano be abaamulabanga buli lunaku abaabeeranga naye okuba nti tukyali mu bifo byebimu bye twabeerangamu naye nga tomulaba era ffenna kituwa okuyiga okwagala ebyobugagga by'ensi yaffe nga naddala nga webiri era n'omukwano transcending eri ne wizo
kubeera bakola bonna ba Luganda babiri nsi ye yabaawula bo tebasobola kwawukana nga balamu abantu baali bamwagala abantu batwagala emirimu of course kuba tubayimbira ennyimba zituuka mu bantu bangi zituuka ne gye tutalituuka abamu okitegeera ffe tetumanya impact yazo ng'omaze odduta ne lufuluma studio oba tokyalinako kakwate gye luli tosobola kusalawo gye lulaga na gye tutalaga so gye ziraga gwe mukwano gw'abantu era tulina kyebaliza Katonda twongere okukola ebirungi nabo nga twakatandika endongo nga tanakola Jennifer by then wizo yali ayimba nga batambula bonna naye nga ffe tukwasaganya kwa yanonyanga wakubira endongo nze kyayiga byuma ku firimu Satao kubbiri naye nga Chameleone abeera Seguku twali kyayiga byuma bwe twakwatagana ne radio obwagambye nga bisomba abawagizi bange bannaye bale kutwagala olaba mutwagala n'okutwagala nga tumaze okufa mwongere okutwagala naffe tubaagala tujja olina ssenyiga ekifuba oba emimiro egikolokoota kozesa Elocof. Eddagala lya Elocof lirimu ebirungo ebikolebwa mu miti gyaffe egy'obutonde. Elocof yakakasibwa National Drug Authority era lisangibwa mu matundiro g'eddagala wonna mu Uganda.